Mama Janet ne Dr. Lawrence Muganga bamisinze okulayira nga ba minister. Of course ngenda kuwa ensonga lwaki. Okokosa Calvin Echedu naye amisinze. Okokosa omukyala gwe bayita Shats Musherule Kuteesa mwala wa Kuteesa. Songa ate mulamu wa Jeno Muhozi kubanga sister we mukazi wa Muhozi naye talayidde. Okokosa omwami gwe bayita Adonia Ayebali naye talayidde. Now okay, Warone Jackson Kafuzi, Deputy Attorney General naye talayidde katika nkuwe ensonga. Mama Janet, mama wa Uganda First Lady, ainamu obukosefu. Yes, jukira yasemba okulabika mu March w'omwaka guno yali mukono ku Seta College nga ba fundraising okuzimba science block y'essomero eryo lwe yasemba okulabika mu public n'okubaako kya postinga kubanga alina ekintu kye ya retweetinga kye ya repostinga gwe mulundi gwe yasemba. Since then rumors okuba nti yafunamu obukosefu zitambula, mulimu n'abagenda beyond ne bagamba nti ayinza n'okubanga ya mubijjukira. Naye president okuddamu mu appointing akyatulaga nti she's okay newankubadde nga tannaba kutereera ng'omuntu. So oyo ensonga lwaki yenga yetalayidde kubanga ayinza okubanga she's battling with some health issues era kye kyamulemesa n'okugenda okubeerayo mu vetting mu kakiiko ka parliament nga kavetinga abaweebwa bwa minister ono baade bamwongedde ekifo ky'obwa minister cabinet minister of education and sports era kyabaddeko n'ekisanja ekiwedde. Now Dr. Lawrence Muganga ono alina issues za butuuze. Ono we yagenda mu kakiiko nga bamuappointinze kuba state minister bwa internal affairs bakizuula nti yali alina obutuuze bwa nsi ssatu. Kati bingi nnyo ebyaliwaawo naye nga kiraga nti alabika yali yeegaana obutuuze bw'e Rwanda ate nga balabika baali balina information ekakasa nti abuyina. Then bw'otunuulira n'ebigambo ebizze bimwogerwako, bw'otunuulira emisango egimu egyali gyamukwasaako ne position eya internal affairs oba ministry gye babadde bamuwadde house sensitivities nga byekola ate y'omu ku boyinza okuyita ba victim babo baba boyinza okuyita be baavunaanako ku ekyo. So ekyo nakyo kimulemesezza. Abadde ayina empapula ez'okulaga nti adde agezaako kulinawunsinga obutuuze bw'e Canada newankubadde ng'etteeka aba public service bawabuddemu president ne bamugamba nti omuntu alina kuba nga talina butuuze bwa nsi endala wabula so si kuba nti abadde agoba kukusuula obutuuze bw'ensi endala. So kitegeeza basobola okulindamu Dr. Muganga n'alindamu n'asooka alinawunsinga obutuuze buno bw'ensi endala then maaso awo kusanga ayinza okulayira mu position eyo. Then Calvin Echodu ono no internal affairs teyakizuula nti alina obutuuze bwa America naye nga alina travel document za America. Ekintu kino nakyogerako waliwo live emu gye naliko yaddeesha abantu ne bawakana. Omuntu asobola okuba nga si mu America naye nga alina travel document za America ezimukkiriza okuyingira n'okufuluma wonna w'ayagala. Ndowooza bagiyita oba green, it is called maybe it is a green document or green what, balina engeri gye bagiyitamu. Naye omuntu asobola okuba nga si mutuuze wa America naye nga alina travel document zaabwe ng'era ayingira wonna kisinziira engeri nnyingi nja kujja wano mbasomesa engeri omuntu gy'ayinza ozifuna. So Calvin Echedu eno egundi gy'abaddemu jjukira n'adde alina bwa state minister bwa foreign affairs ku international affairs nga yakikwasaganya wabula ono tasobodde kubeera nga alayira olw'ensonga nti alina obutuuze bwa America n'obwa Uganda ate tannaba kufuna renunciation certificate okuva mu America. Then owokuna ye mwami gwe bayita Adonia Ayebali. Adonia Ayebali naye alina obutuuze bw'omu America. Ono nno obutuuze yabufuna 2025 last year era alinga Shats Musherule Kuteesa naye abumufuukidde akabasa bamulemesezza okulayira ku bwa cabinet minister bwa foreign affairs nga alina kusooka kulinawunsinga ekitannaba kutuukirira. Then Musherule Kuteesa, Shats Musherule Kuteesa ono muwala wa Sam Kuteesa ate nga mulamu wa Muhoozi kubanga ono muganda wa mukazi wa simaba balongo nina wamwe nalaba nga bagamba they are twin sisters but I'm not so sure. Ono naye kimulemesa alina obutuuze bwa America naye yabufuna last year. Alina okusooka n'alinawunsinga n'alyoka atuula mu position eya state minister wa microfinance. Kifo kino kibaddemu Honorable Kasolo so naye alina okikola ekyo tasobodde kulayira leero. Then mulala owokutaano ku list eno bawa mukaaga ye Jackson Kafuzi. Jackson Kafuzi ono yabadde Attorney General emabega, Deputy Attorney General DAG era bakimwongedde Kafuzi naye Parliament yamugoba olw'ensonga nti ayina ebizibu ne legal practicing certificate ye
jukira bano bannamateeka kati ono asobola okuwoleza mu high court ne buli mwaka ne oba togenze kuwoza you have to renew your certificate ndoza buli mwaka kati ono bwe yagenda mu parliament n'abanga takyagenda mu court kuwoza yalekeraawo ku renewing certificate ye kyokka ate ize zimu ku requirement ezeetaagisa mu kifo kino kati ndowooza bakizudde nga ziri expired certificate ye ya legal practicing ng'alina okuddayo asooka agirenewing so bye bimu ku ebyo ebiriwo naye nja kukomawo wano nkuwe updates endala ezifaanana ng'ezo naye nga kali balance nyongera okusabira maama Janet Kataha Museveni asooka ate akomewo atuweereze bulungi.